ebigambo bibadde bingi nnyo nyinza obutabiddamu byonna nga balaga nti bamuwandiikira dda ajje amini bamukubira essimu ajje naye ne tugamba poliisi emirimu egikola etya nammere senior citizen bw'oba omuyita olina omuyitira muwandiikira etutuuseeyo ne bendabye body language ne ntyatyamuko akatonotono naye nsobola okuba nga body language ya CID kamanda nza okuba nga ngitapuse bubi etutuuseeyo wabaddeyo kase kusaasira nga naye azze ne reference ye n'agamba ono ye ali waggulu w'amateeka nawe abadda reference yange mukulu n'agamba gimpitire naye omukulu tugeze mutuukako nga complaints zaasuuka dda eza full figure nga ab'ekajjansi baawaaba ab'ekatwe baawaaba dda nga tumubuuza ssebe w'ekitiibwa gwe ensonga zino zibadde bawaabira full figure gwe badde tuziraba tubanaye mbadde nziraba naye nga ninze ba complainant ne tubagamba nti ate ba complainant be bajja ku poliisi mubadde mubakwata n'alaga nti ekyo abadde takimanyiiko era n'alagira mu butongole bayite fayiro eyo yonna gye ziri gye bawaabira full figure asobole naye okuvunaanibwa ng'abalala be bavunaanibwa era tuvuddewo ng'alaze nti akitadde mu nkola kuba mugambe bw'otakikola omufaliso bwawe nja kuguleeta mpaka ku CPS n'ebakaawo mpaka emujja okuyita full figure tetusobola kubeera mu ggwanga libenga eritali mulimu abasukumye bali waggulu w'amateeka kuba full figure avumya abantu bangi essaawa zino muyinza okulaba abo banyiga ne bamukuba waliyo abalala baagala okumufumita ebiso oba oli awo n'okumukola ekisinga ekyo ffe tetukkiririza mu fujjo tetukkiriza mu kukuba kubanga ebibi ebibi tebisobola kukola kirungi kimu kaakati we tutuuse nze mbadde open ne bagamba mwakutte promota waffe wano Nobert ne mumusiba ali wansi ne bagamba Nobert fayiro ye balinze DPP ategeko komenti balawo bamuta oba bamutwala mu kooti era betwogerera nammere ali munda ali mukola statement baamala okugikola mugambe ssebo beera open mugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi tutegeere body language ye njitidde naŋŋamba mulinde amala okukola statement nammere CID commander n'agamba mulinde nammere amala okukola statement tulaba ate ekinaddako awo we tuli naye nga bwenjogerera full figure abayise fayiro zonna gongo olina gye bamuwawaabira ne batalondoola nsonga za full figure CID commander abagambye muzifune ate mujje n'obujulizi kirungi obujulizi buli social media era nange essaawa zino ngenda genda wali male okufuna obujulizi bwa full figure byazanjolonga ebbanga lyonna nange ngenda kuva wano nga maze okukola statement awo we tuli nammera ali munda ali mukola statement.